Ekibiina kya National Unity Platform kyavaayo n'engombo y'akalulu ak'okwegugunga giyite protest vote era nga bakozesa ebigambo nga kalonde kabanja ate okakuume wabula okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi byabakama kino kikyamu era abo bonna abaneefuula abakakuuma baakukwatibwa kubanga si mulimu gwabwe ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olukubiddwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda asabye abo bonna abasuubira okukikola obutakigezeera n'abasaba okubeera ab'obuvunaanyizibwa basse ekitiibwa mu nteekateeka. Akakiiko era kwongedde okukakasa nti okulonda kwa kubaawo ng'ennaku z'omwezi 15 mu Gatonnya w'omwaka ogujja okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokubiri 2026 nga pulezidenti n'ababaka ba paalamenti baakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 Gatonnya wa 2026. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba keeteeseteese bulungi okusobola okulaba ng'okulonda kutambula bulungi era obukonge bwakubibwa kampuni ez'enjawulo mukaaga okuva mu mawanga okuli South Africa, Greece, Kenya ne Dubai nga kampuni 2 zo zaawano. Tujja kuba tuweereza akapapula akatuyita voter location slip akaliko amanya g'omulonzi ne polling station gy'agenda okulonderako kwegamba ku lunaku lw'okulonda aleme kusooka kwetooloola agenda ku polling station eno. Byabakama asabye ebibiina by'obufuzi okuwaayo amanya g'abantu baabwe abanaabakiikirira ng'obukonge butuuka ku kisaawe Entebbe n'okutwalibwa gye bunaakuumirwa. Ttongole ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abo abasabye okubeera bakalabalaba oba obuzaabazi n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bya Nakyewa n'abalonzi bonna n'abawagizi bonna nti ennaku zino muzijjukire by'ebyuma ebigenda okweyambisibwa mu kulonda biri 10,009 mu 142 osobola okuziyita biometric voters nga baakafunako 6,000 nga wano byabakama agamba obuuma buno bwakuyambako akalulu okutambula obulungi olwa tekinologiya ow'omulembe waabwo nga bwannyonnyola. Obuuma buno twakafunako 6,000 naye obulala obusigaddeyo nga 49 tubusuubira okutuuka mu kulonda okubindabinda ebifo ebigenda okulondebwamu 5,739 nga bino biri mu disitulikiti 146 amasaza 312 amagombolola 2,191 n'ebyalo 7,112 okwetooloola eggwanga. disitulikiti ze tulina kati mu Uganda ziri 146 amasaza 312 constituencies za parliamenti 353 amagombolola oba towns oba municipal divisions 2,191 emiruka 1,717 ebyalo 7,214 Abantu obukadde 21,681,491 be beewandiisa ng'abalonzi nga kuba n'abakyala be basingako obungi nga bali obukadde 11 era nga bali ebitundu 53 ku 100. Abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 21 n'emitwalo 6,891 kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi. Abakyala bali bukadde 11 emitwalo 34,729. Babasajja bali obukadde 10 era nga bye bitundu 47 ku 100. Abaami bali obukadde 10 emitwalo 33,462. Tukitegedde nti abantu 8,359 be baalaga obwagazi era ne beesimbawo ku bifo eby'enjawulo 4,55,505. Twafuna 8,397 ba candidates abeesimbyewo kuviira ddala ku kifo kya president n'okutuukira ddala ku ba kansala b'amagombolola. Ebifo byesimbyewo biri 4,455. Wabula okusinziira akakiiko k'ebyokulonda waliwo abaafiira nga kibeera kibakakatako okuteekateeka okuddamu okusunsula abanajjuza ekifo kino era ng'okusunsulwa kuno kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 n'28 omwezi guno. Waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bamaze okusunsulwamu nga ba candidates
amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo, akakiiko keno by'okulonda kalina okuteekawo enteekateeka nomination empya. Abafudde nga basunsuddwa kuliko Tumwirike Kankunda ow'e Kasanda, Kabawu Patrick ow'e Kabong, Wuti Julius Polowa mu disitulikiti y'e Buduuda, Akelo Joan ow'e Kwaniya, Sembuzi Gerard ow'e Nakasongola, Nagudi Beth ow'e Sironko, Mwebaza Rachel ow'e Tororo. Ebifo bino biri mu Kasanda, tulina ekifo kimu, Chairperson Wegomborora, Kabongo tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde, Bududa tulina ekifo kimu. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.